Nsobola kulima nti mpomeddwa nga siwomeddwa. Nsobola kulima nti mmaze nga simaze. Nsobola kulima nti ontuuse nga tontuuse. Nfuna muki? Esimba nkukooye. Musinga oli naked. Ate mba nina obalekerako we banaasammulira. Enkola TikTok zange nga nyambala buntuntu buketekete. Zanaga nti nzitambula. Era mba kuyambye nkuwaako kaluutu aka. Ate nze nkweggala sikukkiriza. Gudde ku kishuga daddy. Biba n'amaddu ebyo. Bakuba nti bigaba ssente. Yes. Biba n'amaddu kikugwako ne kikusaanikira ne kikubuutikira. Nokaaba nange nkoze ntya. Anyabo gwe katini. Bakuba nti kisuso ina kinene. Videos ekizikoza bwotyo kitegeeza obeera ku katale. Yes. Like saloon like nekwekawo like my parents. Okay. Oba kubuza okola kino obalaga. By the way bebajinteerawo. Yes. Bebajinteerawo ne bangamba no. Tula wanino mu saloon. Kati netwa nembeera nga neyiza onenze ngendo laba. Ngera siru teguggwa. Sente butini. Busente butini nnyo. So tula ona kulamba noba nga tofunyo customer. Bakisoboka. And business onazisala. Ona kulusolo okutyanga business tamudde bulungi. Oguma. Kati nze nagayo laba nga bimalira budde. So that Truth Media, just go subscribe, like, follow. Obereko nange tunyumyeko fenna. Ndine mwana muwala akyusa amanya ku TikTok. Lero osangako mama sita lino takakozesako sunshine. Simanyi kikyadduka. Odduka ki? No, mama sita ya TikTok yange enkadde. Naye naggulawo empya. Eya sunshine. Enkadde yabaaki? Enkadde bagibaninga ku live. Lwaki wali weyambulirako? I don't think so naye. Live gyenjuka ginasembayo okukola like nali neebase ku buliri kati ndowooza ne neebaka. Essimu ne like nesimatuka negwa mu kifo ekikyamu. Ekifo ekikyamu kitya? Oba like yalaga amabeere kuba nze nagenda okusomako ku gundi gye bampeereza. Nga like bangamba nina parts zendaze nga tezirina kulagibwa. Yagwa ku mabeere yagwa eno wansi? Yagwa ku mabeere I think. Olowooza bulowooza naye tumanyi wa? Yes, simanyi wawe yagwa. Wali toyambadde blouse? No, naye sambadde nali mu kanaiti. Kanaiti kokka. Naye kati kanaiti ate tikasobola kulaga mabeere kitegeeza yali. Mu naiti mwali munika? No, nika teyalimu naye kanaiti kali kaakatimba nnyo. Kitegeeza ku bukatu ku bibiri eyinza okuba yalagako kimu. Eyinza okuba yagwa mu punani. Oba era mu kifuba negwa ku mabeere. Kati gwokolotya naiti okolotya live ng'oli bwere? Now it's a must. Kati mbeera mu buliri bwange. Mboba ngenda kwambala gomesi era mba nina kwambala night. Nendo naye ate bwoba ogenda mu live at least wambala olugoye omala gundi live ogende oyambala night. Ate simanyi kwambala ngoye za nnema. Njero ng'oyambadde? By the way leero era nyambadde nange nesanze mu closet nsanzeeyo olugoye. Wamanyira kubeera buti? Mufunamu ki okubeera obwereere? Nemupostinga videos nga muli bwereere. Kyetufunamu tewali kyetufunamu naye just eba character ya muntu. Yali tayagala kwambala? Yes. However much I dress, how I dress, but your men are safe. Ate mutuse walirako nti mukopa shiba chechi. Yes. But your men are safe. Yes, your men are safe. But my money is not safe. Your money is not safe? Yes. Why is it safe? I don't know. I don't know, but so like kwambala we batyo kati olaba oyambala we batyo. Bobo sejusi nga baba bangi. Kati tendikira okwambala bodi. Sisobola. Lwaki? Simanyi naye nga nze kyankuliramu kuva butonze nga mama wange ngamba ngoba bugobye okunyambaza engoye. Kati simanyi oba kyekyo. Engoye zatandika okutama ku myaka emeka? Like oba I was like tugambe nga nkyalina muto. Nze no uniform batungisizanga uniform. Nenga nina okumakinga sure nti ngisalako ekomenga muno. Nga basomesa bayomba ne bacomplaininga ne batuuka ne babivaako. Okay. Okola mulimu ky'omutuufu? Nze nkola mu salon ensiba nviiri. Mweyambalira otyo? Yes. Bozo bosi babakazi banno. Naye ate era we mbeera ku mulimu like saa kwambala kaleesu nenkasibako.
Era nyambala akateteeyi ka dress kange nga kabadde haga kakomanga muno bulungi. Novayo bulungi nga ali ku mulimu newembera mu TikTok ate mba mulala nnyo. Lwaki TikTok ekulalula? Lwaki mu TikTok oba mulala mu? Nesanga wento TikTok yendalula. TikTok yendalula nesanga wento nange. Bazadde balaba ebintu bino? No. Atera ajine simu mami. Naye ne wababirabye kale like TikTok tabigenderako nnyo. Si muntu wa TikTok yabeera ku WhatsApp. Ate ku WhatsApp sitirateekayo ebyombo nga ndi mugundi ne wemba ntaddeyo making sure takola ki tajiraba. Ate I have only mom. Daddy yabaaki. Daddy yafaate mama yazaala nzekka. So taina kyakola gwe kagwali nawo okoze ki azaala ekibi akiwongerera. Nawe si kibi tibangako kibi. Ate byokola ku social media bibi. Tibangako kibi. Birungi. Gwana gambye nti bibi. Lele simu yonkulage. Ogenda ku TikTok yonkulage. Tebibangako bibi birungi. Video ngiraga abantu videos. Notekayo nanga kapale kakutte ng'ekintu kizimbye kiti. Notekayo nga kaleesu kalaga nti wakomye okushevinga. Simanyi lwaki oba mukola ebintu ebyo. Naffe twesanga tubikoze. Naye nga naffe tuba tetwagala just muzimu. No si muzimu kale like muntu kyekiba ekikula kyo. Kati nze togenda kuŋŋamba nkeere ku makya nyambale gomesi. Never. No, niwo batuyambadde gomesi engoye ennungi gye zisobola okwambala. Engoye ennungi gye zirina enze tezintuuka. Ntono nnyo. Ntono nnyo. Katuno nga lukutuuse. Atira lunene era olulaba luli somehow better. Oyina omusajja? Omusajja gyali naye simanyi. Omanyi ki kyotamanyi? Gyali naye simanyi oba wange oba si wange. Lwaki ogamba tomanyi nti oba wuba si wuwo? Lwaki? Soko omuli lwaki ogamba tomanyi oba wuwo oba si wuwo? Just kale ebintu bya love sibiwa nnyo budde. Lwaki? Ki ekyatuukawo? Waba waali n'abeera waba taliiwo nange mba siriiwo. Yes. Laba. Nzimaddala laba. Yes, that is me. Lasi kyegana. No, kati no jipostinga ku TikTok, that means eti mba njagala mugiraba. No kaleko. Niraba eno. No kasikanamu abantu balabira eddala. Yes. Wakomye okushevinga. Yes. Kati ante wabata shaving kiba kibawe ekyokuyiga nti you have to shave. Muzikola kola ki? Tubayagako nti you have to shave. Omwana omuwala olina okuba nga oli clean 24/7. Kati wali muli mu kusomesa? Yes. Abajja mu inbox yange. Abawala? Yes. Nga bakimaki? No, like inajja n'agamba kati nina wajja n'akubuuza n'agamba Sunshine, how are you? Nomugamba I'm okay. Naganjaga kunyambako ku kino kiti njagala Johnson like tukole videos fena nina like nga tuli wetu tyo ne like videos zitambule nemugamba nti nze saa kutambula nga tompadde eki transport. Kati transport wa mujja wala nagamba njagala tatu omulala nagamba njagala ntwale banange njagala ku butiiti. Kati waba bajja abasajja bajja bagamba ki? Abasajja bajja kukwana. Tusomeko message z'abasajja za kusindikira. Tusomeko ezimu. Tugambe nti bannaye. Ate no bawo obudde. Hi, how are you? No. Mama. Black beard. Hello, man. Kogwe, hi. How are you, beard? I'm good. Good morning. No komao. Nga bawo obudde butono. Can I get your WhatsApp number? Why? Lwaki obuuza abantu lwaki? Anti manjagala kumanya lwaki ojagala. Hello Sunshine, how are you? Can I talk to you please? Nakuwerawo ne namba ki. Ngusaba abasajja bali mu kukwana ebyaddala wano. Wenabo obudde. Trapped in the mind. Abasajja gabakwana. Why did you say no yet I expected it? Oluzungu ya saru sirutegedde.
Kwe. Oluzungu lwano silutegedde. This hits deep in my money wage. Maybe he's man. Money wage. Ono omugobe tamanyi luzungu tewali ate ondabi. Wagamba ntobye. Waliyo tobye eki. Ebyo biki bimba mwogera. Najja sobola wabeerawo omuntu yange ojja soyogera naye. Kati bino bye bikozesa guni n'obeera bwereere. Kubanga oli wagamba what are you putting on? Tewali ate ntobye. Nekisinzira conversation gyevudde. Like nga muze munyumya naye ebbanga. Ng'omumanyi n'omumanyi. Era nkyali mu buliri. Ebya ddala. Yes. What are you putting on? Tewali ate ntobye. Yes. Kati TikTok ogambe olina omusajja. Sina. Nina ne but I'm not sure 100%. Toli sure bawo. Obali wange oba si wange. Naba message temuli yadde ya mukazi. Long story, just know my what's bichimi. Tap me on one. I've texted you. Hey, my clients needs them. Which clients? Long story. Ona akola biche yale yakusaba obugungu. I don't know. Nice waist beads. Thank you. My clients we bagala obutiti. Goloza umutima yale akola mulimu ki. I don't know nandi nambuza ba clients ki. Kati ya ku WhatsApp wa like watanzidde munangamba it's a long story but tugenda sigala nga twogera. Oyagala kutunda? Ani asobola kuntunda? Olumuvuga, omwana. Nze kennyini nze yeetunda teri asobola kuntunda. Wetunda? Seetunda ne teri asobola kuntunda. Ekyo nakigaana. Lwaki gundi ogamba omusajja tomanyi oba mumuliko weka? No, just anti kati olaba like saagala kuddaawo kubeera nnyo ndowooze nti nina like mbeere mu relationship. Zakola ki? Tawalina gye saagala. Onayo bad side ya relationship yonna nti? Yeah, kati eyo bad side ya relationship ye yantamisa relationship neŋŋamba no. Ki ekyabaawo? Tewali just. No, you tell me what happened. Toza kuva veri n'ogamba nti kino kintu kyantamanga. Kale what happened? Like nafunako boyfriend. Like I was 20 years. I was 20 years old. Kati olina emeka? Now I'm 24. Bokyali muto. Okwekola ebintu bitogenda kugwamu supu. I'm 24 then nefuna omulenzi. Kale tweyagala like yandaga omukwano mungi. Netubeera fena mu relationship like 1 year. Nenga boyfriend like newoba obadde ki newomukwano kubisa mukabe binekonya akagere. Naye ntunyo omusaayi addukirawo najja ku sport. But like oba omulenzi kale yali tayagala byakuzaala kati nengenda nenkola nefuna olubuto. Olulwe? Yes. Kati we namugamba afunye olubuto nangamba siri ready kulaki kuzaala. Ate akaseera ako nali mpangisa like nga mbeera mu room. Like just all of the waka. Yes. Ogena kumulira lwaki wave maka wakanga bukyali. So gena ali maso. Neva nembeera nga mu room n'olubuto nga we lukula then kati we lwakula n'entuuka okuzaala. Kigezo olina omwana? Yes. Okay. Yagenda okulaba ku TikTok byokola. N'otuuka okuzaala. N'etuuka okuzaala kale era gayina sigala nga takola ki? Nga tafaayo kuva olwo namugamba nti ndi lubuto. Yakyuka olunaku lwamugamba nti oli lubuto? Kuva olwo completely nga n'essimu yange wengikuba tagikwata n'ateeka mu blacklist nga muganda wange ne bamukobeera takwata kuba ze nazaala muganda wange n'embeerayo paka we nazaala. Kati we namala okuzaala gayina ndaga nti atayagala kukola ki? Kukomawo because maze okuzaala. Yakudduko olubuto lwa myezi emeka? Myezi nga3. Lwe wamugambira? Yes. Kale neŋŋamba kyamusonyiwa kolo sasooka musonyiyirawo nesooka neneegumye naye nagenda owulira nga mwagala. Gayi? Yes. Nemusonyiwa. Omaze ozaala? Yes, nga mumaze ozaala. Mu myezi emeka, mu myaka emeka omwana?
omwana kati alayika ali mwaka gumu n'ekitundu si byadda nnyo si byadda nnyo awo ne tuddinganamu mpolampola ne tubeerawo mpolampola naye era nage olaba nga tekiwakinga awutu omuntu gwe wali like mwawukanyeeko naye wali oyagala ennyo nemutoka nemwawukana ogenda osika omuguwa nga kyosika olaba tekijja akugamba bino omugamba biri akugamba bino omugamba biri kati so that's why nkugamba simanyi oba wange basi wange gwokyali naye yes bwogala tumanyi oba wasiwo yes simanyi oba wange basi wange naye bwajjanga mubikola no tetutera kale nnyo bikola tutera kwesanga mu kilabu netuvaayo tajja kulaba mwana ajja namulaba namuletera ebyokukozesa namuletera ebintu naye like mbu ngendeyo nga luli wanalinga ngendayo nembeerayo wiiki kati bama ngenzayo nga leyo ku weekend ku lwomukaaga nenvayo ku Sunday weekend yonna nogimuwa nakulya then nodda nawa batandidde kisoboka okugendayo n'atandya kati oba ekyamunyiiza bino ebintu byokola ku TikTok n'olubuto lwamunyiiza yes by then walieba ebintu otandisa obikola ku TikTok by then naye sinabatandika bikola naye era still yani nali mulalu naye nga sinatuuka kwena extent gyendiko yes kubeera yakugamba ngamba wali mulalu naye ate kati wayonoonekera ddala complete okwononeka bonooneka batya ebyo byokola byayita okwonooneka ate waliwo okola it's okay nze wemba nayonooneka sifuddeeyo awo weeyagala weneeyagala bwenti kati obwendaba nga olina abasajja obaddamu bwotyo oli nakubuuza okola kino omugamba oli mbuliri nakubuuza oddeko kino omugamba kisambadde n'omugambira direct toyambadde kino omubulya n'omubulyanga bwotobye toli mu kwesembereza abasajja kukozesa waliyo gwe batakozesa manyi teri gwe batakozesa naye lwaki ogamba bwotyo teri gwe batakozesa teri ateegatta anti bantu baba n'omuntu kati nga kugamba nti walina baby daddy wo ng'olina omuntu omu oyo teri muntu alina muntu omu ne waaba agamba nti alina omuntu omu wano ku social media asobola okujja nekulaga nina omuntu omu olina gwe girlfriend omu ekyo kirimbo ate nkulinda nina omukazi omu mukwano teri muntu alina musajja omu teri muntu alina mukazi omu ekyo mukireka mubweteesi kwagala kwenderako naawe no si kwagala kwenderako si kwagala kwenderako lwaki ogamba nti teri muntu alina muntu omu nze bayizaye buli muntu gwe mbadde naye ndaba nga alina abantu bangi wakabeera n'abantu bameka abantu era gye bali abantu gye bali naye ate sigamba nti buli muntu nti ogenda like omuwa chance naye nga obeera nabo naye wamuno nga tubawadde yes neera mubeera muboowa kati rwafuli wakabeera n'abameka botawadde chance bangi anti kati olaba si buli kakyeri nti agenda okujja nti ogenda mwagala oba ogenda kwebaka naye nno muliwo omuntu wagenda okujja mu inbox oba akusange mu kkubo nga like nga womutunulirawo kitali worth like na mitwalo 10 oba mitwalo 2 engoye zayambadde kati omutunulira ogambe wengenda ewuwe agenda kumpa sente mmeka nga batojajinze mangu oyinza otuuka mukuba ayinza okwayambadde bwatu naye nga ate abikola kati nze kankuwe nasangako omulenzi ku TikTok okwo oli gayinga ayambala ng'akuba engatto ez'ebbeeyi mitwalo 15 225 ngamba atayambala bino yaffe asezo nengamba nkudde ku musama ngaye buli kyayogera next week na flight gyendiko alelelele nenga azibeerako yali alimba genda basi nakugamba atya yali alimba ati kola nali wakanga sana byakola naye tulina nga lori na come this and this yango sanga wani wati newe wati nga manyi ga yagenda kujjira mu limousine kale Range Rover wano manyi ogudde ku mugagga gayi na usanga ku pichi nga yavuga bamuvuga nga bamuvuga ekimbi no kale olaba expression gye ndyobeera nayo expectations zobeera nazo
omuntu ajala kwala like nga kyeyeeyita sikyali ate gwe like n'omuteeka mu kilaasi kuba namumeetinga nga you are smart nga yakugamba ebintu byeyambadde nga bya bbeeyi naŋŋamba naye wetugenda okgenda si wange wa brother wange nemugamba lwaki tontwala ewu naŋŋambawalagala genda ewuwe okoleyo ki omuntu muludde nga mwekwana kati ewu oba ogenda kukolayo ki wonkwana ewomba nzija kukolayo ki kyalirako just weebale nnyo kati lwaki oba ontwala ewataliwo anti abantu owala bambagamba omutwala ewuwo bweyagala mukozesa kati munoza naye naye kirowoozaamu kakutwala ewa mukwano gwe oli teyalina mukwano gwe alabika yali layika ayiiyizaawo bibye mwanage gaye nga ntuula ku ppiki nga ntuuka nga mbuuzi ogenda kulya ki wanze nongolyayo kigeni maali ye akuuma maali ye akuma mayi mutula ku piki emu ku piki emu nga lituula nga tugenda gayi nga ntwala mukwano yampisa mu busonda nampisa mu myala nga nyakumubuuza waye nga tetutuuka nti tunaatera mwana gwe natuuka mu nnyumba yali single room naye like oba kugerezenga weewati ne weewati waliwo single room naye ng'enyirira mukwano nga tenyirira ennyumba ng'ewunya bubi obuliri nga bukyafu entebe nga nkyafu era ddala wali wa mukwano gwe namuta ne mubuuza Calvin wano woosula ennyo lyogedde Calvin wakola bubi nedda Calvin tokiddamu nebuuza Calvin wano woosula naŋŋamba no wano si wange naye wa mukwano gwange nange nesirika ne mulinda n'afuluma nnyo shoulder abantu bange nga ojja bassa kola ki owagamba ebintu muzikola bakole ki ne mulinda n'afuluma nange nekola ki neŋŋamba wa omusajja naŋŋamba esiwuwe neekugondi like mu ka closet engoye ezirimu zizizinda abakoleramu video nezikebera zonna zonna ng'engoye walazeewa afuluma embu wabweru kuwambwayo emmere ate embwa ya mukwano we wataliwo embwa yali awa yaki abantu beetuma emirimu n'akomaawo nali ndi mu kulya ng'akwadde ekimere kyo akwadde kikini yange ndi mu kulya ntudde ne mubuuza waŋŋambye wano wa mukwano gwe naye ate engoye ezirimu nga ndaba zizo ozikoleramu videos ngamba no just one eno nina gye navuddeyo yali tamanyi nti oli mwemakuze mulekera okugenda mu nnyumba z'abantu mwemakula omuvubuka akulese we otandise okwemakula okati oba onoonya anti kati gigolaki oba onnimba agolaki oba weemakula its exactly mba nina okwemakula because kati eri mind gye mba nagiddemu eba yakyuse obwo tebuba bubbi onoonya byakutwala because singa nali wakumubba awo wanyininyini weyafulumira we nalibadde ensulu y'amasimu ge kuba yagalekaawo ayina iphone n'endala Samsung nali wadde mboggasitula naye nasaaga kwatako era namulaga nti oba oli bubi that's main on social media togamba maini bokka anyway that's people on social media omuntu osobola okubeera eyo like nga postinga videos nga ndi mu by the way sina postinga video nga ndi mu agwe ezo za buliri nze postinga video nga ndi mu kifo kirungi mpozi nga ngeze ku beach somehow ngeeyo awo nsobola okupostinga naye omuntu agenda napostinga video mukwano ngaali mukana ng'omwana alina sente nituukayo kuva olwo nengamba abasajja ba social media kati wamukyayiraawo namukyawa wandigenze njagala kale nali mwagadde like nga mulaba swagalifiki alina eswaga omunawe yagimenya yalibuukamu mu dakiika eyo awo nyini olwaba okompesa nti enkuubo nti appetite neefa ngamba abaana abeera ku social media baabaki
naffe kyetwebuuza mwabaaki tubemukola ku social media mwabaaki babaaki abafekinga life mwe mujja muli bukunya mwabaaki nze ate era nze bayirawo n'engoye ezinsiiwa yes nze saa kubeera waka n'osanga nga nnyambadde asijja kujjawuwo ate ng'olina okujja okola interview ewaka ani gw'ogenda okukola ki okuseera nze osanga ewaka mbalayiki mu bayika kyokka nga bayika oguntu guzimbye yes lwaki baŋŋamba ebintu emu byambala bwambazi no tetubyambala nze sambala susu owo watu bwali yes wabaaki munene bunene ate nga saamukola bwetwe bakuzaala nze sirina kijingirire ku mubiri gwange ate sijingirire obwo si bulwadde obwaki okuba nga oli munene bwoti no obwo si bulwadde kale eriyo abasajja bakulaba nga ne bakukumbako ekyo kyokka ne bagamba nti olina so omunene nga kibolo olina susu omulungi oyo aba mulungi aba munene aba mulungi ate aba munene bayitawe olaba buli abasajja abasinga baagala nnyo eyo susu bwatyo yagala yes lwaki gwe baagala ndowooza abasanyusa kati nze nange newemba nga nze musajja sigenda kujja ntwala omuntu alina kasusu we kati era njagala guliwe guti lwaki mba ntwala akakatono bayita nze newoba musajja ng'olinako kasusu we kati era emba kuyambye nkuwaako kaluutu aka ate nze nkweggala sikukkiriza otya omukazi ogweggala otya omusajja sikukkiriza kuneggala lwaki okonzanyirako okikola otya mba nina okubeerako nencradinga yes ate womala nkulaga nti nkooye nnyo nyenneebaka sikuddako kubanga oba tomumaze kumba olimba yes mumanyi okulimbamu ebyo ebintu siashia tulimbira ddala nsobola okulimba nti mpomeddwa nga siwomeddwa nsobola okulimba nti mmaze nga simaze nsobola okulimba nti ontuuse nga tontuuse nfunamu ki esimba nkukooye oyagala kiggwa oli yes mulimu gugayo gujja ne gugwayo ne guku oba gubagaba n'amaddu ne guvayo ne gukugwako bugwe ne pu ne gukusaanikira bali bakusaanikiddeku annange ogwo ate especially ng'ogudde ku kishuga daddy biba n'amaddu ebyo okuba nti bigaba ssente yes biba n'amaddu kikugwako ne kikusaanikira ne kikubuutikira nokaaba nnange nkoze ntya kanyabo gwe katini nakuba nti kisusu olina kinene kikusaanikira noba nga tolina woyitira ate ng'olina alaiki okisanyusa ofuna ekyakututte so kisusu ekinene kikukoledde ssente yes kisusu ekinene kikola ssente yeah kati videos ekizikoza bwotyo kitegeeza obeera ku katale yes eno ye side business saluni ye side business like saluni ye main mwembeera kati like saluni like nekwekawo like my parents okay oba kubuza okola kino obalaga by the way bebaginteerawo yes bebaginteerawo ne bangamba no tula wanino mu saluni kati netwawo nembeera nga neyizawo nenze ngendo laba ngera siru teguggwa sente butini nnyo so tula olunaku lamba noba nga tofunye kasitoma and business zonna zisala olunaku lusobola okutya nga business tambudde bulungi oguma kati nze nagayo laba nga bimalira budde era nenfunayo omuwala nemutuuzaamu lwemba siriiwo wemba wendi netuula emwe mwine enjawulo n'ababotiki nabanga n'ababotiki bwe bati eba office eri office like oli wajja like nga noonyawo okukusanga nakusangawo
ko wali wajja ye like nga tayagala nti binene okuyisaamu ggaali nga ye ayagala lemezaamu kati nze yayagala olemezaamu simuwa nnyo budde mugambo gajja nkusalusalo nojja oba ogidde mu mmotoka yo nopakinga oba oyagala tula n'otuula oba oyagala kuntwala ku lanki n'ontwala oba like oyagala something oba oyagala tugendeko mu sawuna ne tugenda bingi oba oyagala tugende ku swimming ne tugenda waliwo bano bawooza nti ye akwana yes najja nga buli kaseera ayagala okujja akulabeko ayagala ate kati nze wondabako ennaku 2 oba ontamye ekinene ennyo njagala nnyo omuntu nondabako like olunaku nga lumukayi nojja leero ne wayitawo ate omwezi nga mulamba nga tozzeemu gujja n'olekerawo kuba no space lwaki oba ojja buli lunaku nakola ki n'olekerawo kuba no space ne banno baagala tigwe kayagala nasonyiwa okuseka mbadde siteekeddwa okuseka naye kati bw'obeera n'omu owulira bubi nze saagala musajja omu baira olaba kyobola n'ogenda mu restaurant tebakuwa mmere emu bakuwa omuceere ne bakuwa amatooke ne bakuwa ejjo ne bakuwa muwogo ne bakuwa ensujju ne bakuwa lumonde lwaki that's balanced diet ne mu basajja we kiri soso akula soso omu mwaka mulanga biba tebikyagenda bituuka kaseera ne bindakira oligwa ku musumaali ate sikkiriza musumaali banano bayita bakibadinka abo sibakkiriza neepimira kyali mwana muto neepimira emisolo gyendya nemanya nti kati guno ngusobola guno sigusobola wanga mpozi kyekikozesa video ku TikTok obwe zityo karakita yange yes kale mwenfunire emirembe ati ne TikTok era wujja ng'ogiddemu ezo video za like kweyambula kati nze nakawala ke nalabako bayi edda katandikanga video zaako nga takambala bubi nako like nga kakola mugone mu bubaika n'obu crop top nga susu avayo bulungi kati ne kakyusa ne katandika okwambala t-shirt ennene ne baika ne zikona ne kati ne kaŋŋamba mama sita video zange nga tezikyatambula yes kali kakwano kange ne kaŋŋamba video zange tezikyatambula ne ngenda mu page yako ne kakebera nga like kakyusa ne kagamba gondize wazikyusa ne kazijjayo ne kaziteeka mu private ne katandika entala era olwateekayo endala kwolwo olunaku nekuba video yakuba tegeeza muyina ekikoosi ekikoosi kiwera naye jjase tubeera ffenna nti wala tubeere ffenna buli omu abeera bibi newe twesanga mu kiraabu twesanga ne tunyumirwamu baali bakuteguddeko mu kiraabu mu kiraabu tebatera kuntegula nnyo kale nze olaba mu kiraabu nze ngenda mu kiraabu ne ngula bbiya wange netuula ku tebo yange kati gwe gaya njagala olina kujja n'otuulaawo ate ojja n'otuulaawo that means olina okugula crate ya bbiya omalawo crate ya bbiya crate ya bbiya ngimalawo ne neeyongeza onywa bbiya kikazi like nywa Tusker ne club crate ya bbiya n'ogimalawo ne weeyongeza cupa 25 mu kiro kimu yes n'osigala ng'oli soba no kale nvaako naye mba nsobola okutuuka gye ndaga bali banyo ovaako ne batwala kiwedde ate bayitayo sikiriza nze kuntwalira mu bbaala mu bbaala eyo lwaki ensonga lwaki sagala kukkiriza kuntwalirayo laavu y'omu bbaala eyo emenya omuntu akutwala like one night stand n'otuukayo n'ovayo n'ofuna endwadde zoteetegekedde kati nze olaba osobola okwokwanira mu bbaala n'oŋŋamba nkusiimye ebiki n'okwana n'oŋŋamba negamba oke negamba mpa ennamba yo nja kukubira n'ogimpa
then kati nze wengende nkeera hangover ngempeddeko awo mba waddembe okukubira nga ntegeera bulungi so si waleero nsanze already negulidde dabbiya wange ntudde mpozi ngosanze nga ndi ku mulyango nnyingirawe bati nombuukingirawo noŋŋamba tugenda aba nze nkugulira bbiya naye mu binene nsanze mu bbaala neegoledde tebo yange taddeko omwenge gwange ate bwayongerezaako gweyongereze ku tebo yange nga gugwo oba nga gwange nga gugwo nakugulira omulala nagamba kati kubuukinze mpozi nga waliwo abalala naye nga ndi nzekka ompa ssente nze neneegulira ate wasanga naguze dda omwenge bbiya that means nti bbiya oyo mba sigenda munywa kwolwo yes mba mulekaawo nenkuba nze kati nebbala ze ntera otuulamu nengenda mubala like nga bamanyi kati gwe wojja n'otuula wendi ngamba bugambi olali mu counter najjawo bbiya nanteerawo wayini yes nembeera nga nywa wayini mpola mpola nga wetunywa newe mbeera nga kinkutte nga ndiwo nzekka basobola okunywa bbiya okay yes ogamya kubukingira ku mulyango oyo ye guggwa oyo guggwa kuba buli kimu yabagenda okikola yes ate ko making sure nti sinywa oba nywayo kale kawayini kange nga boteja yes kuba ye wayini kale kiba kizibu nnyo okukwata nnyo n'ovaako wayini omunywa ne yes ofunamu kali eri n'owulira ng'ovuddevuddeko naye tovaako nnyo nga bbiya kuba bbiya yaba mungi ku wayini okay kati nabo nakutwala yes mufuna budde bwekebeza okozesa siddi kwa mwana nakututte leero noli akututte okufumita buli lunaku si buli lunaku nze kubbala nti agigenda mu lwamukaaga then zino ennaku endala wemba siri wakamba ku mulimu either oba nga nina gyendi gyenagenze yes kuba ofuna gayina gamba nti kati nze njagala obeere wange wiiki ennamba n'okikola yes omwana waabeeramu omwana wange ali wa sisita wange olina kupangisa wiiki namba yes ogenda n'obeerawo wiiki namba musobola teesa naga wiiki namba ngenda kuwayo emitwalo 4 oba 3 wiiki namba ezo ziba zimala no ziba tezimala naye nze mba sigenda kubeerawo kulongoosa mba sigenda kubeerawo kufumba nze mbeera neebase mbeera ku ssimu yange kitegeeza oba tukwata basajja balala biki byonna obeera mbakwata mukwano ate yakusasudde oba tomuyisizaamu amaaso because tabeerawo aba alina kati ajja agenda kubukinga like omusanze olw'omukaaga ng'olwowe nti ogenda mu kirabo agenda kufuna olw'omukaaga mugende mwenna olw'omukaaga obeereyo olw'omukaaga that means nti ogenda kukomawo olwamukaaga kati agiye agenda kujja ewaka ajja kubeerayo olw'omukaaga ekiro waba akola ku Saturday agende ku Sunday asiibewo kati agende ku Monday yes okujja pano kisobola obbaawo agende ku Monday ku Lwokubiri ku Tuesday agende bw'atyo ng'akola yes akomawo kiro kati gwe emisana woofunira nawe obudde obukola ebibyo wofunira obudde obukola live zo wofunira obudde obeera ku zi video call kubaza video call yange yakusasula nze tonkubira ku video call mbo nkwagadde njagala togere ku video call nedda okukubira ku video call bakusasula yes kyanjawulo ki ekiri ku video call y'okuzaabalala teri kyanjawulo ky'amaanyi naye just gwe nga gwe omuntu gwe olina okwewa value no kati nze ogenda kujja ngambe Truth Media ngamba mama Sita njagala kukubirako video call without my permission kudata owange ku muliro gwa ku simu yange ale video call era gikubira oli bukunya no kisinziira kyasasudde waliwo yagala video call ng'otudde awo nina mask gye nyambala lekisa kulaga face yange nga ndi naked tekamo obujugule linda oliwa oyambala mask yes anti kati abasajja amwe akubira ku video call ye nga alina kyayagala nga yagala kulikodinga naye kati nze wonkubi nze waliwo abangamba mbungenda kutya news ne mugamba it's okay
kati nze wotani otuza ngeze sigaba nnyo singa kuliko face ne wokolota ne wompa sente mmeka nze ina video gye nakola like eyiseko emyaka egi naye sinaba nakuzaala by the way naye video eyo nagikola like nali mukasikati ka black nga kambi kakomanga muno sound ye bali bagiyita bati sound yatambula nnyo mbusimanya akimanya ewe kalite kambadde nampali nakola video eyo like neyo trendinga nnyo kuba yaweza likes 15 point nga ezigwamu kati nagikola nene mala nenjijjayo nejidelete nga completely musimu yes kati njojo waneno by the way that no sina weeks ingeza ngendo genda kufuna exint ganjiraba Woli ajije no ngele ku Phoenix etambula akamba katonda wange kati no video najijjayo nekinaga ti video wobo gitaddeyo netambula bwe ne wobo gije mu page yo ewa abalala tebayo esigalayo linga ajo reposting abishe bibe yes kati toti amunti nezino zokola lutuko kukalo zijera nga zi wasalawo wali nali nkyalimu ebyaluli boyfriend oshamu ekitiibwa agenda kundaba atya wagenda kunga naye kati boyfriend ne wojja nungaba nti munnange sikwagala postinge bino kumacha oba wakakyogera kumacha nsanga ku live ne maski yange bote kati nzato mwana gwenera likiridde ko mwana wo ate mwana mwera likiridde ko kati bwakula nalabe ebintu ebyo ate abira bagenda byoga ababadi black abusibana kati mwana munabera bad black ababadi black abusibana bana nati mwana munabera ekyo it's okay it's fine ensi yafe we yatuuka weeri gwe mulembe gwe tutambulirako bayita olaba n'abakazi tunamba bali mu bufumbo betunda totamya abasajja abakazi baabwe nze nina mukwano gwange ayambala engoye bulungi nnyo hajati era omusanga mukubu tosobola kumanya naye yetundira online bawe tamanyi kali mugwaka tamanyi mubulirire mugambo basalawo kufunga nga mubulirira ki tani muntu akola kintu nga takyagala atola omuntu agenda like nakulaba style zo nagamba no mwana afuna sente nange kangende waliwo bibasala nammu nnyo bisalira ddala naye kayinza tebiserako nze bayita nze ebintu ebyo tebityakunsala muntu kumwekanya naye ng'olina bano bebisala bibasala bitya kuba kati manyi oli akugambye ngenda kuwa sente wesi mugenda nagira nakuwase anti era si bonna kati olaba abasajja mulimu omusajja omu gw'otuukako nga like mwayogedde sente endala ekikola okimala okuggwa ate n'akuwandala that's why nze wemba nzijeewo nkugamba bw'otuba tulaganye nti ngenda kujja mbeereko naye for 2 hours ogenda kumpa emitwalo 2 emitwalo 10 ogiteeka ku ssimu yange nezija nensanga emitwalo 10 buli awa ya mitwalo 10 anti kati hawa 2 yesobola okujja naawe nembeerako naawe okumala ssaawa ngeeza nga 2 oba like nezija ku lunch time nezire ku ssaawa nga 9 that means obulina okupa emitwalo 2 yes kati baneno banzungira mu inbox abo banine 5 ate abo nina bembawa yes omuganga kankufunireyo yes ate nze nsobola wembera ku TikTok tosaana kumanya nti like nze neetunda kale nze okwetunda kwange sikuteeka nnyo mu public nti nzira ngamba abantu nti nze neetunda never era terina akimanyi bakitegedde kati ate nze neetunda nesi yes sinatuuka kweri level ey'amaanyi naye nga nze level yange saakolagana musajja agenda kupa mitwalo 5 5 sente
emitwalo 5 si sente kati ngenda ntula mu saluni ze nenjala emitwalo 5 nga zo zokka ne saluni yo no nze yange temuli bineno byanjala temuli byanjala yange yanviiri ate nane wemba tudde mu nviiri togenda kusiba nviiri like emitwalo 5 ogenda gula ebiviiri akusiba oteekemu oba otaddemu Spanish ogenda kuwunzika ng'ogedde emitwalo 10 kati nzijeewo Truth Media okwate emitwalo 5 ejimbi je ninabo ejo gitwaliyako ne ku nnyoko n'agulako sukaali n'anywa banyaffe mubajje mu bintu ate mutumanyira nnyo nabo banyaffe mubajje mu bintu no nze wamwesaako mba mutwalo mbu kati nze era nzibayirewo ne bamalayo abeetundirawo eri simanye wagyempulira nze abaana ndaba nga bakisimu n'abamala bempulira abeetundira simanyawa nze ndaba nga bakisiru nzigbeero saakujja nonneebakako nonnekukunyirizaako nommalirako entuyo zo nompa emitwalo 5 oba omutwalo bempulira ba 15 yes olya mu inbox n'agamba mama sita twesanyusemu neeninamu 15 nomugamba waje nekugamba ne 15 tezigula na data data sewo GB2 za 15 yes GB2 naku 3 kati nze olaba nteekako ezo GB2 tezimala kusayemu nga tezinnaggwako tukusako mmeka video okola nzito nnyo nze nsobola okubeera ku ssimu okuva ku makya akawebuziba nga ndi ku ssimu okola kyononya ba clients nze sinonya ba clients wabula bo be bakunoonya bwega ebintu byokolerako bibaleetera okunoonya ate clients aba abajja nsobola okujja nga mbasonsolamu kati ono w'essente nnyingi gwe nteeka ku mwanjo kati mwabe sente nti ne musigala mukyali ne mabega mukyalinda emabega olwo libafaako ddi be bamanyi oba lifuna sente nga mbafaako oba liba tebafunye nga basigalayo nze seegatta kusanyusa negatta kusanyusa bulamu bwange mwana asome n'amataano kati muganda wabeera n'omwana wa kimanyi byokola akimanyi yakubuulirirako nawambuulirira gwe mukulu gwe muto nze muto nze nsembayo yeye mukulu mpozi abeera muganda mu maama wo mu tatawo natuuka n'akulangira nga oleka wano omwana wono ogenda okola ebyekisiro tasobola naye temutya kufa bano abantu olumu omuntu ajja kugenda kutwale nga akulimbye nze nina nange yannimbako nze nina eyantwalira yali mu busajja kale balibo bandowooza bafere ajja kukubira ku video call ng'olaba oli yennyini nnyini gw'oyogira naye kuba nze nina akita wa firimu oyo omusajja bamuyitaani n'ebinnyanja erabidde yajja n'akwana nze nga mmanyi gola ki omusajja wa firimu mu Uganda mu Nigeria nga mmanyi gwenjogira naye ng'agera kutwala Nigeria no ng'ali muno mu Uganda within yali nankulabye Nigeria nakulabye dda kimweyo kyo musajja gwe nga gayankwana nga ngamba Rina I want to meet you this and this ne mugamba okay ngomanyi okubya jackpot omudanyi ena namugamba emitwalo aga nangamba no problem ngendako emitwalo 7 maswali nagamba ate ono bana enfumbudde ku muyindi oba alina ekisawo kya ssente mu nju alisenako obusenyi navayo wakasaawo engi yatinako transport eyakiro yatinako transport wa mitwalo eja 5 nengenda nga nsubbaladde nga mbagudde ku musajja kati wenatuuka like wenali ngenda omusisinkana mu hoteero nasindikira omuvubuka akukime yes kyova olaba nze mba ngenda osisinkana omuntu wonsindikira omuvubuka awo wenyini wenkyusiza nenzirayo oddayo nga nsindikira omuvubuka omwana mulenzi nga ntwala mu hoteero yennyini etwalina osinkanamu neyo gaayi nga ntuuka nze nga ntuula ku buliri bwange nga ngenda naaba olwatuuka n'ogenda nonaaba yes nga era mmanyi ekyamuleese nga ngenda naaba nga ye tonamulabako sinnamulaba omuvubuka ye mwali mu room
omuvubuka oli ng'afulumye yolwa kutuusa n'agenda yes nali ndi awo nga oyo yennyini omuvubuka akomyewo sawa ntudde nno obudde bugendedde sawa ziringa mweza soli simulaba yes omutima gwo gwangamba naye omuntu gwe nazze okulaba nga simulaba nga ntuula ng'oyo Gaaya akomawo eyankimye nga ŋŋamba oli Abanigeria bamanyi ate bafunyeyo ka meeting awo mangu naye kakugwa ssaawa nga 8 ogw'ekiro ogw'ekiro wonna babayinga ki time nga ntuula kwolwo omulenzi we yajja teyaddayo ng'atuulaawo yatuulaawo mu ntebe n'adda ku ssimu ye nange nga nzaye kulinga mbeera ku ssimu yange olwo oli weesibe tawulo nga neesiba ettawulo ntudde buli kimu weekubye sipeeyi oli mu tawulo yokka ndi mu tawulo wenga wali wamwangu wakulyako Gayi ziwera ssaawa 8 zatusayisanyisa 8 ziri awo 6 kino mubuuza oliddamu omukubireko olabe ki ekigenda mu maaso oli aweesunza akasente n'okulya nesonga akasente nesonga okundya naawe mba ndi musiru nga nninda omusajja amukubira mbw ayefula amukubira boogera the meeting lelede bla 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 but wait for me I'm coming omusajja namulabako omusajja teyajja kati oyo omusajja ng'atuulawo mu ntebe nga bukya ku makya ng'asuza mu ruumu eyo ng'atudde butuuzi yes teyankwatako nze nasula wali ng'ali mu ntebe naye nga neeseebaka nasula ntunula kyo kiramba kati ku makya bukya ku makya nga ŋŋamba Abanigeria naawo bamanyireereredde bayaaye babbi bafeere naye nze ndaba ndi Munnayuganda munno tugende ewange okole ki nkufumbire ku kyayi onyweko wasuza enjala ekuluma tugenda ndaba tugenda nafuukana ba mukwano ojja kujjanga ewaka ondabeko ngamba tugenda saagaana nga ŋŋenda ewa Gaayi yali apangisa double room nga wali mu ddiiro nasangawo abantu nga waliwo obwana bwali bwa sisita wenze simanyi nze ng'obwana mbuyitako nga ŋŋamba genda mu ssenge nga naaba ng'afumbira caayi nandeetera ebyokulya ate eri nali naabye kiro eno ku makya nga naaba nga ndeetera caayi era ng'oddamu mu nayiti mu tawulo yo nali mu ngoye zange kati nalina otulo tungi nenneebaka we namala okunaaba okunywa caayi nenneebaka kati Gaayi ng'ajja musinga ŋŋamba ninako wenkola ki wendaga olwo essimu yange terina muliro nga ŋŋakancadinga essimu yange nga nteekawo essimu enkukyajja kati otulo nga tuntwala kati wetuntwala nsituka njagala okugenda okukola susu nga nsituka nzigulawo wali olujjo lw'emmanja oluyitamu paka emmanja mu binaabiro nga mpitamu nga ŋŋenda kumbe mu kuyitamu okwo ndowooza ono yayite n'emiryango najjajjawo essimu yange essimu yange nga bagibba kati nga mbeerawo mu nju komawo okukebera ku ssimu yange nga sigiraba ebuze essimu yange erazeewo mba ndi awo nga zimuleesa ajjaawo mpuguma era erere bebi erere okola ki toyagala kgenda nga mugamba essimu yange eriwo olwo akomyewo akugamba ogende ntegeeza wali mu woteri walina okwebaka akubbe n'oteebaka nga essimu yange amaze ogibba nange saakaayana bulungi nnyo natuula nti nemmotola nemugamba gulabika gubbe tomumanyi ngenda kukusalaasala n'obwana bwo oba bwana bwo oba si bwana bwo ate akaseera ako nali nkyalina muto ndowooza naye nakaweza 21 naye nga ndimu solid nze kuva dda ndi solid boy omwamuyaayi ng'asituka nze sinatola ku ssimu yo nange mbadde siriiwo namuga obadde toliiwo woba obadde toliiwo that mwezi eddakiika lwaki okomyewo oba obadde toliiwo nga ngamba bona muganda wange abadde wano yagibbi nga mugamba ba muganda oba ggwe njagala ssimu yange ng'asituka nga yeekyakyana ng'agenda saakayana ng'ambaleka nga mugamba wobuziba nga tonnaleeta ssimu yange bagenda kugenda bookeza mu nnyumba kati obwana ndowooza bwali bugenze ku ssomero kubanza we nayingira esengenda tutwatuka ku makisa nga 12 nga bukyakya nasanga obwana bwetegeka sawa 10 obwana nga bubwo nga bukomyewo
nga buyingira mu nnyumba bwayo ennyumba yali nsibe nesibiddemu ne buyingira mu nnyumba ne mbugulira ne mbutuuzaawo wansi ne mbabuuza wanene mukola mirimu ki abo baganda bo bakola mirimu ki nti ffe tetumanyi naye ndowooza n'obwana bwali bukola ki bubimanyi bayitawo ne bababba kwaliko akawala ndowooza kali myaka nga 10 akalala kali mu 7 kati akalala nga kalinga mu 4 years saakayana nafuna ate eri ennyumba mwalimu ebikozesebwa mwalimu emiguwa ne muli nga mulimu kamba nakwata kamba ne mbutugga ku kamba bonna obwana obwo ekinyuma ndisalina zinenonjalako olwo kuba zino wobeera nazo okwata abo abaana naye batobanyweze obasibe nga balina amaanyi nabakwata ne mbatugga wamu ne mbasiba emikono ne njigattira nti emabega oli najja yakomawo ssaawa ngezi anzigaddewo bannayiba bonna bakuŋŋaanye dda nesooka njeyo ebintu mu kabadda byonna ne mbyasayasa masiwani magirasi amasepiki mwalimu amajambiya ne ngatematema nga bwe nga kasiko ebweru bannayiba ngabo babivuddeko dda batunudde balinze kiddako kubanga nabo bakola ki babakoowa abawala mbo nga bwe bajjaawo bagenda ofuluma mu nnyumba nga bakaaba esimu yange bagibye kati nze wenna kimanya nti babbi b'amasimu saakayana bagimpa nakwana gye obulungi nnyo mu jjolo ng'etemagana eki nenkwata akato ne mugamba ngenda kasalamu ebyo waba tewapadde essimu yange naye naawe nali sisobola nali sisobola kasala naye era ng'olina oteekawo embeera obalage nti oli mu solidi nali ndi awo n'agenda era nze sinatula ku simu yo naye ono muganda wange alabika kite naye babigulawo twogere namugamba sigenda kugulawo nga ndi no mu ddirisa ng'eryo sigenda kugulawo apart from ngompadde essimu yange nali ndi awo ng'ajja akumba nayo ng'amaze ogiyiwa bulungi nnyo temuli kintu na kimu yali egolide agitadde ku market namugamba musulaawo ku kabalaza nze nengenda neneggalira mu kisenge obwana nemboje nembubateerawo mu ddiiro nga bukaaba nembagamba mwenja bakuba empiza amajambi ayo bati mwite mwoba mwina amagezi musirike mwebakaawo wayebaka oli kugani point osobola olaba gwe wasula mu hoteri nga mutumula n'oteeba neseebaka onagenda nawe nagenda mu kisenge seebaka nasobola ku buliri nga ntudde nga wenyimira wensituka we bwatyo essaaga na 12 kiro nabulinda ne bukya sawezi 2 nensituka oba baali balazeewa musajja namuunya emisinde kuva olwo omuntu wompita gwe gwolina okwejjira tontumira muntu n'enzija omulimu ogwo tugwagala gulimu ssente naye mulimu ebisoomooza bingi naye ogwo mulimu nnyo ate abatagumanyi tebagusobola gulimu ogumanya yes kyawutwala ebbanga kyogumanya kati nze bayida wenze dda kalidayi nze kuva dda ndi mwonoonefu sikyegaana nze kowenze sambalako dda sidda nga kawone nga nepita ku lugoye oluwaavu mbu neŋŋaaba nengendera olugoye nga luwaavu lusobola okunyumira nze ndowooza ne wendwambala nnyinza obutanyuma kati nze tunakola mu kindimu nze nagendako neewa taata mu kyalo kuba mama wange yafumbirwa ewalala ewa step father nagendakoko mu kyalo nga nyambadde empale ya damage nabaŋŋamba nyabo kyusoddeyo noddayo ani nze ndi waggume sidda gyenva wemanzize manzize nayomba neyecca negera ku makya nembagamba nze ŋŋenda mama naye ekyo nange yateeka kiyogenda nemugamba ŋŋenda embeera zammwe sizisobola nze ndi birala nammwe muli birala nekwate kubona envaayo obadde okyanyumiza waguma sitalinga otya ogambe atagumanyi kale toguwa woba togumanyi woba tolaiki tokyetaddeemu nti kati kuba ogwo omulimu olina kubeera ng'olimu ku solidi nga toseka nga wobeera
obanga laikali ku mulimu nti gwe mulimu gwa business wenziewo negamba nkuwadde essaawa ezi teziyitamu newokola oti hapo zingosasudde endala wokututeesa negamba ngenda kuwaako akantu aka kaba kamu wekugamba nti sitayire eja ebeemu kati bwemuwa ekitawulo esukamwe mu bwe baba batya nti kati mulimu ajja ye ng'alina essente ye ng'emweyogerera ng'emweyimirira oyo bozi mukyusiza zonna ate nze sikola bijje ani gwewunyisa akamu sikola bijje sikomba mimwa gya musajja agemateeka agafugayo gemateeka agafuga susu wange gw'oli waddembe okunkola byenjagala oba ongwa bakulu oba okola ki naye nze sikomba susu wa musajja sirya mimwa gya musajja apart from nga ginkubye nawe obeera gikuba nogamba gino nino gifata oba yagala oba teri mutatayagala mufata mimu mpozi banene bwe bakufunidde obuvunizi bwayo omusajja gwe bakufunidde asumbuwa nze totete bakyafunira bafunirako gaayo omu naye kye yankola siri kiddira yakola ki ng'ayagala ebintu bingi alina ssente entono abafunira abo basumbuwa ate esitole eyo sijja gyogerako eyo yange kusaba bingi ate ng'ayagala kuwa ssente entono ayagala bingi namugoba n'omugoba kuba nalaba nga sijja musobola naye omusajja avuddeyo naye ne yeesiimira najja mu inbox yo abo banjawulomukko kuba like waliwo yajja nga yakwagala gwe n'omukyusa muganze munayisaagala teri musajja kyogenda kugamba mbu njagazaaki kwagala laavu kyekiraavu bagiri mwakyala yanjule bakyala ayanjule mpozi ndifuna ayanjula naye nga ye ayakyala gyali nakakyaza abasajja aba babiri nebabona ne baddawo bye bali gwena nabakyawa omuvubuka etokomoka kati golaki oba weepika ngolo ki ekibaawula bamaze okukyala mwawukanira kuti nze saagala byakumalako mirimba nti nze nkola like nsobola okubeerawo bwogwoya nga onjagala noŋŋamba tugende wammwe tukyale bulabula ne tugende ne tukyala bwenvaayo bulemu n'agenda ewuwe netsigazaalo gyoli jangu ndabeko nti kali kanziki naye kati gaye agenda okyali wammwe ate ye nga ayagala ki bufumbo bwa ddala kati ate nze mbambala bintu nze mbambala bintu mwafuuka babbi nze mbambala bintu mukwano obubbi it's okay oba bubbi oba si bubbi nze sifuddeeyo nze buli muntu oli waddembe okumpita kyowulira kyoyagala nziro nga nze ndi mulamu nkyassa nkyalya nkyanywa kyatambula sirina walima kati bye bizibu eka bye wakafusangamu birungi ki byofunyeemu ebirungi byenfunyemu like nfunyemu ebirungi kale sirina birungi biri awo byenfunyemu kuba sirina bagukolera nnyo like nti bbanga like nakukolera like myaka giringa 3 yes naye mu myaka egyo 3 like ninawo kapoloti kange kendaga ninawo kapoloti kange ewakiso like kale nakafuna kale najjanga nti ntereka ssente zange mpola mpola nga nserese oyo sisita wange kyoba olabayo talina buzibu ebibala abiraba ate nze muntu asobola okufuna omusajja mu kiro kimu n'envayo n'emitwalo 5 yes ng'olwo omukoze ki tawali just kubeerako naye kati singa omwana olina muwala mulenzi muwala bwakala kunyina nekokera ebyo simulinaako buzibu abasikidde business newaba tagisikidde yamanyi
buno mulamu bw'ensi kati nze mama wange yali amanyi nti ndifuuka kyendi manyi bazaala mibiri tebazaala myoyo oli mutuufu kati nze mama wange mukazi mukakkamu nnyo yazwala obuto bwangu ayina eddiini etonnye eti pasita mulambo yazaala sitaani taata wange yali sheehi bazaala sitaani siri sitaani abeera mu ttaka nze ndi ku nsi mama pasita yes ng'aganda okukitu n'agamba muzimu gwe wezi gukuveemu omuzimu gwe ngeno omwana nga tumaliriza obubaka kiba olina eri bakirayanti wakati olina bakirayanti obubaka bwennina eri bakirayanti kirayanti agenda okujja nga asukka bambi 5,000 bambi tajja wagobye bambi tojja woba olina 5,000 tojja bambi ndeka kirayanti wojja nga olina 3,000 jangu yes olina golodi wansi just nina bajogera batya nina ennyunguli yange enneeyimirira nyunguli kye enyunguli kye nina susu wange nneeyimirira gye bayita ennyunguli yes bwe munamwanga tunaamuzza nze nkomyawo ow'ennyunguliye yarabbi bigambo biri mu nsi obeeraawo kino nekiya nekikutomera kati wava ku kyo giyita ennyunguli ati ennyunguli like ennyunguli kiri mu Lunyarwanda like ennyunguli ebanga like ekyanzi nomanye ekyanzi amachunde then kati waliwo ekyo ekisooka okugasengejja n'ennyunguli amina omubiri gwange gwonna ngurespectinga ate nga nguyisa bweru kati wane nondi bwendi bwereere okuteeka ku TikTok nga guli bwereere ate kati awo mba ndi bwereere omuntu ali bwereere aba ajjemu engoye zonna nga tayambadde anti olekako like a part kati nengoye almost ng'oli naked anti mba nina obalekerako we banaasammulira okusamula bati anti kati olaba like wojja ku TikTok ng'okola videos oba ojjidde mu mmere tolina kukyusa olina kubeera mu mmere ne wokyusaako n'ogamba kantonde ku kyayi awo bwekoma ate eddamu kutambula so kati nange we nava nenkola TikTok zange nga nyambala buntuntu buketekete zanaga nti nsitambula but we nakyusaamu nezirekera awo tambula nga newokola vidiyo ng'oyambadde otya nakolako ez'abahajjati nezigaana nenyambalako ku ngoye empaavu nezigaana